Anirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mugisha Muntu avuddeyo n'araisinga konsaani ye ku ebigenda mu maaso ku General Muhoozi Kainerugaba. Agambye nti nno ntunuulidde okulindirira CIC ssaako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za mutabani we tulabe ddala oba amateeka gakola. Kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kosinza okuba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano gwe yenna ayagala otwegattako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Ntumidde mwenna abali emitala w'amayanja abali e Dubai, Kenya, Dubai, Saudi Arabia, Qatar, US, UK timwebale kwekuumira ku mayengo gano. Mbaagala nnyo era mwebale nnyo okuba nga nammwe mukozi ky'amaanyi okuba nga muyimirizaawo amayengo gano. Tukimanyi bulungi nnyo ebadde bijja bitambulira ku social media okuva General Muhoozi Kainerugaba we yakomawo ku mukutu gwe ogwa Twitter. Ensi tetebenkedde era eri ku bunkenke. Lwa nsonga posti General Muhoozi zaakola Kainerugaba ezigenda mu maaso n'okuba nga zitiisatiisa bannayuganda ssaako n'abakulembeze abali mu bibiina ebiwakanya gavumenti eriko. Bali mu bweraliikirivu olw'ensonga erinnyo enkandaggo. Kino kivuddeyo, kino kireetesedde ne Mugisha Muntu okuvaayo n'agamba tulinda tulabe, ddala tulabe oba waliyo ali above the law. Tutunuulidde ebitongole byonna ebikwasaganya ku nsonga eno byonna bisirise. Ekitongole ekya CIC nakyo kisirise, kimaze ebbanga nga kisirise nga Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avaayo n'atiisatiisa amawanga, atiisatiisa abantu, atiisatiisizza abakulembeze abali ku opposition okukosa n'okubagamba okubateeka ku kalabba ssaako n'abamu okubaggyako emitwe. Mugisha Muntu agamba ebyo byonna CIC badde bitunuulidde nga tenyega kubanga tebigikwatako nnyo. Naye oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okuvaayo ng'ayitiddwa Parliamentary Committee n'avaayo n'agamba tajja kubanga alabikirako mu maaso g'abaakazanyiikirizi. Oba si ekyo kimpoziko kye baagala agenda kujja bonna abakwate abasibe. Kino nno ekintu kigenze wala era kikubye ababaka ba Parliament omuggo era n'abakulembeze bonna n'asalawo okuba ng'atiisa n'ababaka aba Parliament nga wagenda okuba ng'abasiba singa banaaba tebamuvuddeeko okuba ng'alabikirako mu maaso gaabwe. Kaakati General Mugisha Muntu agamba bino byonna bigenda mu maaso n'okubeerawo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni asirise naye ku nsonga eno ekwatagana nti Parliament Committee eyise General Muhoozi Kainerugaba n'agaana n'agamba n'abasuubiza n'abatiisatiisa okubakwata okubasiba. Kitegeeza nti nno tulindiridde tulabe Mwami Yoweri Kaguta Museveni atulage ddala omwana gwe yakuza tulabe oba amateeka tegamukwateko. Ye atudde agamba nze nnindiridde kivaayo n'eri ekitongole kya CIC tulabe kiki kye bagenda okuba nga bakolera ensonga eno, kubanga kiba kiraga nti amateeka tegakyakola, ministries tezikyali active. Kitegeeza nti buli muntu agenda atandika okutwalira amateeka mu ngalo okuba yeemanyi nti nno munene. Yeno Mugisha Muntu ye message gy'abadde ng'asindika. Jjukira nkugambye nti mukwano gwange Parliamentary Committee yatudde olunaku olw'eggulu be yabadde esuubira okulaba nga bajjidde ku ministry ya ku Defence Ministry kwabadde kulina okubeerako CDF Chief of Defence Force. General Muhoozi Kainerugaba teyalabiseeko. Ne babuuza Ministry wa Defence lwaki talabiseeko n'agamba nti abadde busy naye eyo si nsonga, buli kimu kisobola okugenda mu maaso nga taliiwo. Chairman wa committee n'agamba tekisoboka kubanga ensonga ze twagala okubuuza, ebibuuzo bye twagala okweshoninga temujja sobola biddamu, byetaaga General Muhoozi Kainerugaba yennyini y'aba abiddamu kubanga bikwatagana ku posti z'agenda postinga ku mukutu gwe ogwa Twitter. General Muhoozi Kainerugaba yabadde asindise deputy we yaba amukiikirira. Chairman n'agamba nti nno tajja kusobola byansalinga era twetaaga General Muhoozi Kainerugaba mu bwangu ku sport. General Muhoozi Kainerugaba olwabiwudde n'agamba
nti mubagambe nze sobola kulabikako mu maaso g'abo akazanyiikirizi. Era bwe kitaba ekyo bonna ngenda bakwata mbasibe bwe bubaka bwe yabawadde obw'okubatiisatiisa okubasiba. Kitegeeza ki? Kino kiba kyeraga bwatu nti mu ggwanga Uganda tetulinamu mateeka, tetulinamu ministries zikola, tetulina constitution. Buli muntu wasanze watwala amateeka. Singa gino mukozi kano ng'abaana batakwatiddwako, kino kijja kuba kiraza ekifaananyi si mu Uganda mwokka wabula n'amawanga Uganda geekolagananga nago nti system ya wano yonna nvundu nfu, kuba tewali rules and governance ebitugavaninga ng'abakulembeze. Simanyi gwe ki kyolowooza ku nsonga eno. Nkwaniriza mu comment section ojje otangaaze bannayuganda okusinziira ku ndowooza yo. Golowooza ebitongole bigenda sirika oba General Muhoozi Kainerugaba ajja vaayo akwatibwe agenda avunaanyizibwe abittottole. Kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza, gw'ayagala otweyungako kiira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otufollowinga ku buli ekigenda mu maaso. Mbaagala nnyo, mweraba.